yenze Izon kitalo nnyo ekya Boogedde tabadde just muyimbi munnange wabula Boogedde abadde muganda wange kuba twava wala tuvudde wala fe wano nga bwe tuli kisukka ku ky'okuba omuyimbi naye tumumanyi ng'omuntu kitalo nnyo kitalo ddala ku lw'abayimbi bannange bonna abamu twabadde ku National Theatre tebasobodde kujja wano naye nga twabadde enneeru ku National Theatre wala bakyali mu makubo bajja naye nga kitalo nnyo tugenda kuyimirira wamu ffe ng'abayimbi tugenda sooka kwegeya kuba abasinga tukwataganidde wano tulabe kye tugenda okukola ffe ng'abayimbi tujja kyogera lumu nga tumaze okwegeya. Thank you. Kampe producer Jonah naye nga nze ngenda sookera ngambe gavumenti nti abayimbi abamu tufa tuli desperate Boogedde obwafudde Red Grace bwe yafa tufa tetulina ssente mutumye copyright mutuwe copyright nze ngenda kiremerako. Mbalamusiza nnyo amenya n'eddoboozi yenze Henry Mwanje banange abayimbi twagala nnyo obululu banaye kampulire ku kalulu ka Boogedde saidi eno kiri kikya naye abayimbi tubeera basanyusa gwe mulimu gwaffe omukulu newankubadde abantu betusanyusa batwagala ate ne batugulumiza ne batusussaawo naye nga teffe tuli basanyusa baabwe so ne mu mbeera y'okufa tuba twagala essanyu lekoletya libeerewo. Mbadde producer wa Boogedde guno omwaka abadde ateeseteese ennyimba nnyingi nnyo z'abadde agenda okuta naye obulumi bungi nnyo bwe tuwulira nze obulumi bungi nnyo bwe mpulira simanyi we ngenda kukola nnyimba ze oba ezimu zaali zaafuluma nga tetunnaba kuzita buti n'ekibi nnyo kitalo nnyo ddala. Amanya n'eddoboozi ndi Don Pounds owa Poundex Band deewo nkoze naye ku stage nyingi era nzisukutale wawuma Mubende Poundex Band yakozeewo ekiro naffe ng'awuma Mubende tubagulisawo za sementi 10 tujaziwa budunyugunya we yetuba naye bulijjo. Bakungubazi bannange balamusizaako nnyo mwebala okujja bambi ku lw'omukolo gwa munnaffe ogusembayo baziiraddeewo muyimbi munnaffe muganda waffe tubadde tumwagala nnyo era tunyoleddwa nnyo olw'okuba nga tetukyaddamu kumulabako okuva n'olwaleero. Nze amanya n'eddoboozi komucha Brenda aka Brenda K nga ndi kya person wuma Greta Mubende era nga madamu Cindy antumye ebigambo bino obudde bunene badde bava Dokolo waliwo muyimbi munnaffe yafa amaze wiiki namba era nga babirimu nga tubadde mu bya Boogedde ku National Theatre bamuzise olunaku olw'ejjo atutumye nti alina okunyolwa kungi nnyo olwa muyimbi munne naye atutumye ffe tubeerewo ku bumwe kuba yetasobodde akyalina obukoowu bungi atuuse ekiro kubanga bavudde Dokolo okuziika omwami bamuyita mu Bernard abadde akolanga spokesman muwuma ate era asekuritale eri eddokolo muwuma so kulw'abayimbi bannaffe nga tuli bumu waliwo akagambo akayogedde wano nti abayimbi tebakomawo ki Mubende ab'e Kampala tubagobe abudunyugunya n'agamba nti naffe we tunaagenda emasaka ab'e Masaka batugobola okuba tetubasondera kati mukyala Cindy yasondedde eddokolo era omukolo gwonna yakoze eki yagutambuza n'abamu anti wuliriza Kenzo muyimbi munnaffe era pulezidenti waffe naye saakitegeddeko ekyo naye wano tetuli mu politics kyenyiza okugezaako okukola kwe kwebaza abayimbi bannaffe bonna oba ba federation yetutwala ffenna yetwala associations zonna era twebaza olw'ekyo mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga bakama baffe babaagala nnyo mwebale nnyo baana baffe bayimbi bannaffe